tusangibwa ku TikTok, tusangibwa ku X ne social media platforms endala zonna. Era nyonge okujjukiza nti gwali omunanga ali ku GoTV. GTV era kwetuli ali ku GoTV GTV kwetuli era nawe wenyini ali ngo oli ku free to air era still osobola okubeera ngo otufuna ngo twa bulungi era nyongera okujjukiza nti toyina nsonga we nawe ali eyo je wekwasa kubeera nga tola program yeno muvubuka obadde okimanyi nti osobola okwata essimu yeyo nga wali toyina access ku TV osobola okwata essimu yeyo no downloading app bagiyita yo TV app. Iyo TV app eyo osoji downloadinga nti osobola okubeera ngo olaba TV zonna neze Uganda nga ne GTV ko tusanga era nsobola okutegeeza nti it doesn't matter ku iyo TV app osobola okusubscribinga oba osasuddeyo oba essaawa emu oba osasuddeyo lunaku kisinzira ku gwe kyobeera okoze ki kyobeera oyagala kale olunaku olwaleero sirinzekka tulina omukulu director kamubere nga muwo mukisa ne abere nga abeyanjulira mubere nga namwe mumanya abatulabe eyo ku mpewo zaffe za GTV obere nga abeyanjulira bakutegeere yeggwanise omukama wange sebo simenye okumpa omukisa nange okuba ate n'ettafaali lyengatta ku nsi yange amanyi nze Chebo Wilson kitawa Wilcom Group of Companies kitemu ku Masaka Road kitemu ku Shell ofisi ziri ku kitemu ku Shell empya aho ku kyokugombolola awo wali ofisi za Wilcom Group of Companies buli mu Wilcom Angels Junior Academy ututudde wano then tuberamu ne Wilcom Property Consultants ekitemu ku stage awo tutunda amataka tuberamu ne Waja General Hardware tutunda ebizimbisibwa misumali seminti mitayimbwa sebo nesimye nnyo okubeera ku program eno lwaleero eyo muvubuka naffe twesimye nnyo se omukama waffe okubeera nga tukukyazizza nga tetunaba kubeera nga tweyongerayo omulamwa gwaffe ogwa program eno omuvubuka oyinza otya okwekulaakulanya gwe mulamwa gwaffe ogwa program ya leero naye nga ofocus esinga obungi twagala tukuleetere omwami ono nga bwakugambye nti director wa Wilcom Group of Companies nti ali mu properties twali twagala gwe muvubuka ali eyo omanyi tukumanyise oyinza otya okwekulaakulanya woba ofunye akapoloti k'ettaka oba biki by'oyinza okukola okubeera ng'ofuna epoloti y'ettaka bw'oba ogifunye biki by'oyinza okugikolerako okulaba ng'ogikulaakulanya nawe wennyini ng'omuntu okubeera ng'okola ki nga weekulaakulanya era n'ebirala biki by'oyinza okukonsidalinga okugoberera obutakufera kubeera nga bw'okitegeera nti mu bizinensi eno mulimu oli asobola okuguza empewo katukuleetedde mu programu yaffe eno eyaleero tovaawo ng'omuvubuka ali eyo tukuleetedde full package obeere nga byonna bye weetaaga okumanya ogenda bbanga obifuna mu programu eno olunaku olwaleero so mukama wange nkomyewo ewuwo mukulu director mukulu director mbadde nsaba omanyi programu yaffe eno it's a youth empowerment program nti tuyambako abavubuka abali eyo okukulaakulana n'okwekkiririzaamu nti eno programu eno eyambako nti okumotivatinga okuinspiringa abavubuka abali eyo kati briefly mbadde nsaba mukulu director otuyitiremukko gye nvuddewo nti okutandika Wilcom Group of Companies wajja otya otandika otya briefly oba osanga short story eyo esobola okuinspiringa abavubuka abali eyo abatulaba Wilcom Group nagitandika 2015 yes emyaka 10 yes natandika ndi mulenzi muto nali nga 22 23 years yes nentandika Wilcom Group eyo Wilcom Group story sijja kubatirawo mpanvu nnyo gye nvudde naye nga nange nalina emirimu gye nkola nenjivaamu nali mutembeeyi mu kibuga mbadde mutembeeyi nekunganya akasente kange nengulayo akaploti ewaffe mu kyalo ate kekasinga okunsikiriza okukola ki okutandika property company so njagala tutegeeza abavubuka esente zigenda okukulaakulanya omuvubuka togenda zifuna ku myaka 4 bwe kiri kituufu esente z'ofunye mu myaka 2 myaka 21 za mugaso nnyo nnyo era Wilcom gw'otunulako nti esente zeyafuna mu myaka gya 21 nakati kwatudde olwaleero luno nti bw'oba investinze bulungi akasente ako olwaleero osobola osanga omuvubuka omuto ng'akwata essimu ya miliyoni 3.5 miliyoni 4 naye ng'ate emityana osobola osangayo 100 ku 100 ak'emiliyoni 3 oba 4 ng'akapoloti ako mu myaka 2-3 kajja kuba kakubisizzaamu nga kali mu miliyoni 15 so njagadde ntegeeza abavubuka nti betting ono akola mu birala
naye obulamu tebuliko beti kituufu akasente kofunye mu myaka gy'ekivubuka ke kasobola okukuyamba okufuuka omusajja ow'amaanyi oba omukyalo ow'amaanyi mu myaka nga gigenze njagala nnyo mpa abavubuka ekirowoozo ky'okugula obutaka omuvubuka yenna njagala otegeere bw'oba osobola okutereka emiliyoni osobola okugula ettaka wabula enjawulo eriwo nti wooli bw'oba oli Muyenga bw'oba oli Kololo bw'oba oli Gaba bw'oba oli wa mu bitundu byonna ebya Kampala eyo tosobola kugulayo naye akakadde ako k'ofunye gezesa kubira maama yonna gy'ova kuba taatawo omukubira omuganye nti maama nti wangi nze nja kugeza ku kyalo ewaffe nze nzaalwa Bukamba Bugerere kyamira nazigo n'ogenda e Bukamba bwe kuba essimu mu kyalo ogambe taatawo oba maamawo nti maama nateresemu akasente kange kakadde nenoonyezaayo akabanja ojja kulaba amasimu nga gakuyita nga bafunye akabanja ka miliyoni 2.5 oba miliyoni 1.5 ogende weepakira ogende osasuleko akakadde kaako chairman LC1 olina okutuukirako ensonga z'ettaka obusente bwaffe buno obutandikibwako bachairman LC1 bannaye wadde bagamba tebabeera nnyo mu ndagaano zaffe naye nze nandibadde mbawa amagezi mubeekwateko nnyo kuba chairman asobola okumanya akabanja ako ka mukyala gundi kabanja ako ka mwami gundi kituufu so bino ebirala bye bagamba nti balooya bye basinga batusinza okukozesa bikola mu project ennene n'obusente bwaffe obutandika tukozese nnyo ba LC abo kaakati ojja kulaba nga emiliyoni 1.5 efunye weekola ki weeraga weegule waffe Bukamba so nga ate Gaba gy'oli emiliyoni wadde 10 tezina kyesobola kukola kati njagala kuwa buli muvubuka ntunuulidde olwaleero akitegere nti nze nga Wilcom Director Chebo Wilson manyiddwa nga Director Wilcom emiliyoni yange 1.5 gye nafuna mu myaka gyange 22 olwaleero gye nkoze eki gy'oliko gy'otambuliddeko akasente kange ako nakateeka natuuka nenfuna programu nengamba nti maama munoonyeza angulira agula akapoloti kange ako ate ne kasobola okunnyongera ku step ekola ki eddako so singa nagula simu singa nagula flat screen nina olwaleero abaana benda banooyingira mu ruumu nosanga mu ruumu amazima gennyini ng'alina mu ruumu mulimu TV ya miliyoni 4 nosanga aguze ekitanda kya miliyoni 6 nosanga aguze duve aguze omufaliso gwa miliyoni 1.5 mutuufu future mba muli mugitemerako ettaka kituufu kekkereza luumu gisetting ebire nnungi ku apartment naye nga weeteekerateekera obulamu obuddako mu maaso ng'osinziire wammwe ku kyalo osinziira ku kyalo woosula bw'oba osula mu mpigi muno ate gwe teweetaaga kuba na masaka kubanga mu mpigi olwaleero tutundamu proteins kati Wilcom ninamu proteins ez'emiliyoni 10 n'ekyapa okifuna ninamu proteins za miliyoni 7 nga n'ekyapa okifuna kati kwata akaapako ate nze wange osobola n'okujja ne miliyoni etya nenkuwa ekyapa kya miliyoni 7 like nenkukuza n'osasula mpola emyezi 6 so ndowoozezza ssebo okumpa omukisa guno gumpadde ssebo tinsobola okushiyalinga n'abavubuka ne bategeera nti ekitegeeza mbadde manyi obuvunaanyizibwa bw'omuvubuka kukola luumu esinga okuba ennungi kyokkaawe kikoma ate ng'era abavubuka bali abatulaba awe bali terina kakwati na future kubanga ogenda kulaba nti ebintu by'otadde mu luumu eyo ebirungi ennyo mu myaka ena nga bikaddiye nga tebikutamye n'okkuta so nga ate akataka ko ke wagula wadde olina mu luumu yo mulimu mufaliso mulimu nakitanda na TV etali nnungi akataka ko kuba oguze kajja kukola amakulu ebisera byo mu maaso ebiseera ebisinga bo bakolerera kiriwo kati yo okugamba nti kadikoletinga eruumu ye agiteekemu byalaba ebisinga okuba ebyebbeeyi bakolera kusanyusa bakyala nti ayo nina girlfriend nti bwe naakyaza ayejjukya taba n'omu kale yagala akola akantu ke ennaku zino mu njogera y'abavubuka bakayita kattiro nti amanye nti buli ajja awo takola ki taba naye neerabira nti ekyo kiba kyabuliwo naye nga tatunulidde mu maaso ku future nti yeetegekedde ate ebiseera bye biki maaso kati mukulu director kati mu mbeera eyo era mbadde nsaba otulambulire nti omuvubuka ono ayinza kwekulaakulanya atya kakati nze nno nga bwe mbagambye nti nze ayogera nammwe mbadde mutembeeyi mu kibuga mulimu ogwandidde Kampala okujja e Kampala eno najja mu Houseboy nenkola akabanga katono ka mwaka gumu nenfunayo ka capital kange nentandika buki obutembeeyi nti nze Houseboy olwaleero ndi director ompulira bulungi nzikiriza ne sekukkiriza nti buli mulimu gwonna gusobola ogaggawaza omuntu singa oba oseevinga era muvubuka munnanga ndaba wano bw'oba olina omulimu gw'olimu nga tosobola kuseevingayo kantu omulimu ogwo gukyusi
manyo kukyusa omulimu kintu kizibu naye weerwane kwosirikirire era mu lumu yosirikirire naye kuno omwezi gwemaze ogwe 10 n'ogumu nsevinzeyo sente mmeka nti nsevinze emitwalo 15 ogwo mulimu mulungi sevinze emitwalo 10 ogwo mulimu ki mulungi naye tunula olaba tolina kyo sevinze sala amagezi omulimu ogukyuse ofuna omulimu omulala nze nzikiririza nnyo muvubuka okutandikawo emirimu nzikiririza nnyo abavubuka abatandika emirimu nti nze mu kampani yange ya Wilcom Property ba clients banga basinga obungi akuleetera sente nga akugula ku plot ya milioni 4 naye ng'omulaba yaterese 13,000 yaterese 15,000 aba saving akabanga akabanga kyokka ate abantu bano abanoonya emirimu mutuufu balwawo kulaakulana so gwali eyo ku mudaala gwo gwa chapati gwali eyo ku bajiro lyo gwali mu ka holding company koyo kya byuma njogera naawe alina ka saloon njogera naawe alina ka business konna mu mbeera nagye kalimu njogera naawe atunda chutex asiiga abakyala enjala njogera n'oyo ali mu owino alina akadaala akakengoye njogera naawe akola akalimu konna akakola ki akatandikirwako saving akasente ate nenjogera nammwe abayivu bannaffe abayivu namwe mu saving akasente nze ayogera naawe lwali nina abantu abakola mu Wilcom Group abawera 5 abakola mu Wilcom Group 5 mameka 5 Wilcom Property wali abakolayo Wilcom Angels Junior Academy naye wali abakolayo mbulirira okuva ku ono ayikolera ejije ate nembulira naawe ajja mu Wilcom Property kuba Wilcom Property employing abasomye kitofu kati naawe nkola ki akatono kofuna savinga omaloka savinga olwokubanga bwoba olina akalimu kokola onagamba nti kati gove ku TV wano otandike library ijja kucyankalanya sente zijja kufiiramu zabwerere sente zinvesting mu kataka kitofu kujjako ka library woba katandise ng'ogenda katuulamu awo tuwali muzibu ne bwoba oyagala okoleka library akatunda CD ate ng'eno olina omulimu gwo ku TV ate management esobola okugaana sente ne bufiiramu so kola ekintu ng'osobola okukiwa obudde osobola okusavinga n'okola ki n'okulaakulana okamala obukamazi ye director kati era mu mbeera eyo era nja okwongereza ku kyamu ku director kyoyogedde mu abavubuka mwena mwena abali eyo abatulaba nti omuvubuka ali eyo nze nganze nandibadde nkulikomendingira nti omuvubuka yenna ali eyo ali mu kwegattagatta ng'ogatta bulamu oyiiya osevinzewo akasente ko oba oliawo katonotono onoonya investment kije wali badde okakolamu nze ndaba omuvubuka ali eyo obutatawaanya kasente kaako katataganya nti kufa nze ndaba ali badde okainvestinga mu ttaka lwaki nti ettaka eryo singa obeera ng'oguze bulungi ettaka eryo nze njagamba ye investment ekyasinze kuba tekola loss nti bw'ogula ettaka eryo ng'oguze bulungi obadde gwali eyo omuvubuka ali eyo atulaba nti okimanyi nti bw'ogula ettaka eryo buli lunaku oluyita libeera lirinnya value ettaka terisobola kugwa value kwa ettaka eryo buli obitugenda nga surrounding egenda ekulaakulana ng'edevelopinga kitegeeza n'ettaka eryo libeera likola ki lyeyongera value for example era mu mbeera ngenda kubaako kempisawo akatono era mukulu director nsaba onzikirize nkayiseewo kati for example mu Wilcom Properties tuyina estate esangibwa emuzinda kumpi awo ne Wide Impigi Express Highway obadde okimanyi nti bw'ojja essaawa zino mu Wilcom Properties n'ogula poloti eyo oyinza ogifuna ku milioni 25 ku 3 naye nga te wanaayitawo emyaka 5 ng'express eyo ewedde okimanyi ejja kuba tetokyagigula okitegeera ng'eri mu milioni 5 nga tokyasobola kati ngezaako okulaga ekifaananyi nti ettaka kyekintu gwe omuvubuka ye kyosobola okuinvestingamu nga sente zo tezisobola kufa naawe gwali eyo naye oba tolina nnyo nteekateeka y'amaanyi nnyo ku ttaka naye ng'onoonye woyinza okuinvestinga akasente ko ne kabeera nga kazza amagoba with a given period of time ze nali kulikomendingidde investing akasente ko mu ttaka nti ebbanga eriyitawo liyinza osobola okubeera ng'okola ki ng'ate ofuna ekisingamu oba oliawo kye wateekamu kati mukama wange mukulu director mbadde nsaba abavubuka abali abatulaba kati omuvubuka tuve ku muvubuka ono abadde akyanoonya ka saving abeere ng'agula akapoloti k'ettaka kati tudde ku muvubuka ono ng'olwedde akapoloti oba oliawo akayina asobola okubeera nga ya saving n'akola ki n'akagula ate mulimu n'omuvubuka aba aliawo nga yagabana ewaabwe ne bamuwa akapoloti k'ettaka kati ogwe ku muvubuka ono olwedde alina akapoloti k'ettaka nti
investments ki oba biki byasobola okukolera kataka ako n'abeera ng'akola ki ng'asobola okukulaakulanya kataka oba oli awo n'omuvubuka yennyini nnyini okubeera nga yeekulaakulanya. Well, neeyanziza ssebo. Ssebo. Kakati ensonga ngenda gyogerako bwe nti. Tubagambye investment esinga ya kataka. Ssebo. Nzikiriza. Ayogera nammwe nkoze business nnyingi. Era business nnyingi zenkoze zifiiriddemu ssente sizikola ki? Sisobola nazibala. Tosobola nazibala kituufu. Omuvubuka ekituufu kiri nti nze mbabuulidde nti osobola okugula eploti okole okumpi ne woosula osobola okugula eploti oba ekibanja oba mu kyalo. Kakati omuvubuka oyo asobodde okugula akapoloti mu kyalo ewa. Of course kasimbe mu ebintu kati kikatulwalo kye tulina ekyettuzi kanti babuulira mwanyi bw'oba oguze kabanja nti oguze kayiika lwaka nti abantu bakitwala nti akungaanyize miliyoni 7 zikyenjagala obajja mu mitwe akungaanyize miliyoni 7 tegeeza nti olina kugula kapoloti fuuti 2 kwana kokka si kituufu ekyo akungaanyize miliyoni 7 oba 6 asobola okugula yiika y'ettaka ewaffe Bugerere oba acres 2 ewaffe Bugerere oba Masaka ewammwe oba Bukomansimbi ewammwe osobola okugula yiika z'ettaka 2 kisoboka ate muvubuka nkukakasa nti yiika 2 ng'oziguze mu kyalo ewammwe Masaka osobola okuzirimiramu kusimwanyi sawa zino ekyetunzi kye tulina emmwanyi Uganda wange osobola emmwanyi nti emmwanyi tekamu emmwanyi kisoboka so tekamu ebitooke kisoboka kyotaddemu kyonna kikuyamba n'okubanga kataka kokakola ki okakuuma bulungi naye ng'omulamu ogusinga obukulu nti essente wozitadde ziri mu kubisaamu emirundi emeka 2 oba 3 kati twale nko ekyokulabirako nze wano wolaba wiriko omwenjozi natandika okugula wano 19 tano ku 10 bali bajinguza obukadde 12 tutuuse olwaliro wano ku wiriko omwenjozi bwembangula balirwana banguza miliyoni 6 5 ku 10 kale olaba ekintu ekyo ate ngero ne space sebbanga siddene nnyo gyasa emyaka 6 gyokka muvubuka kyosobola okuteeka mu kapolotiko kyonna nga kigenda kakuma nga kali safe kyekisooka ate era nga waliwo nekisobola okuvaawo kyosobola okugyamu ekikumi neeze nganze yesebo nzikaatiriza nandyagadde omuntu n'agula akantu akanene mukko bannange tebabalimba mbu empigi wala nti kyabadaaza wala nti obama wala bw'otuuka abava Masaka kambawo ekyokulabirako bwemba mujja muve Masaka mulengera amayumba mangi kutandikira Buwama kutandikira Kakko ziri kumukumu ennyumba ezo baani abagula abantu bagula ate awantu wakola ki wakula wakula muganda wange kati okusinga oga nti zikangule fuuti 8 ku 8 masajja ezo sente zikwate ogende nti bannange nawulidde puroguramu eno ku GTV njagala nfuna akatakawa ekyabadaaza kati badde okimanyi nti ekyabadaaza saawa zino okuwa ekyapa ku miliyoni 6 just miliyoni 6 ate ng'omwereddeko n'ekyapa nkuwa 10 ku bukadde 6 gwe gigula 5 ku 10 yo omwamiruko mumpe ekyapa kyange ekyapa kikole ki okimuwe ogenda kulaba ate nno mwattu distance gyentunda ekyabadaaza yabigere okuva ku kolansi tambuzawo bigere okuva ku kolansi kale owulidde okitegeera so mu mbeera eyo ndaba nga waliwo okukulaakulana omugundu singa abavubuka banakimanya nti investment esinga olwero mu Uganda kataka naye mbabuulidde bw'oba oyingira puroguramu ya kataka tandikira kwerosi bannaffe bangi bawulira okuba emiranga bababbyeko obusente kubanga babalimbalimba nti tubimalire wano mu ofiisi ku mini price tubimalire wano mu ofiisi ku Mukwana Akeedi ettaka ng'onaagula akapoloti gwatandika looya nedda soko olindeko okutunulira looya atandika alina miliyoni zo 6 miliyoni zo 15 tandikira ku erosi newonaabona abiyingizaamu looya nze njagala oyingizeemu looya naye nga chairman erosi wano bachairpersons abo mbalaba bannange be bakuuma sente zammwe era bw'oba okaguze n'okamulaga chairman akapoloti kankaako n'akutirako stampu nkakasiza ddala oba oguze biramu oboguze biramu kusinga okugulira ku mini price kusinga okugulira ku Shoprite nakagula akapoloti naye nga chairman yakola ki teyabitegeera kati mukama wange mukulu director era ne mu nsonga eyo mbadde nsaba nga tetunaba kweyongerayo nnyo oba olyawo katuweeko wano ka highlight katono tetunaba gendako mu kuwummula ka highlight katono nnyo mbadde nsaba tugenda bwe tuvaako mu kuwummula mbadde nsaba nti oba olyawo abavubuka baneeno yongera obbalambulira kuba abavubuka bali balina mentality nti ye bw'afuna obusente ayagala bw'anaafuna ssente eziwera
agule polote wa mu town kati bo balina mu mentality nti ate yo gule ettaka yalabo muguza milioni 5 ne bamuguza yeka yettaka katugamba obole okugeza ngo bekyabadaza balina mentality nti eyo wala alabanga sente abakoze eki abazisudde nenga atajja kwata milioni za 3 mu 5 ajagule wanino kafuti 2 ku 10 ate mu kibuga okisegeera kati katugenda mukumula mu katono nnyo mukudde tugenda kuba tukoma waawo abavubuka abali eyo berengo obatangaza mu eti mukulikeyo nnyo mwena abatula kompoza feza GTV mukulikireyo dala mukumula era nga waliwo twagendedde mukumula twabadde n'omulamwa mukulu director ng'agenda kutubuulira oba oliawo ayambe oba sensitizing abavubuka abalina mentality ey'obutagula wala mbuye tagula wala tagula mu kyalo mbu agula wano mu kibuga kati mukulu director mbadde nsaba ku mumbeera eno obeerenga abavubuka abali eyo batangaza kwaba abalina mentality eyo bavubuka bannange njagala obategeeza mu Uganda wano tewali wala ekyo njagala kibagamba tewali wala nze ndabidde ebintu bingi mu busuubuzi bw'ettaka nze nsuubula olwaleero paka nkuge paka buwama nsuubulayo paka kaku masaka nsuubulayo n'omuntu waliwo yandeetera endagaano nga yagula miliyoni 4 mu 2 miliyoni meka miliyoni 2 nga yagula miliyoni 4 buli yeka ngajiguze kakadde mu milioni 10 ngatenze negayirira ayika muntegedde nenga yagula mu mpije eyo munda 2 so bane njagalo batekiza ettaka temugamba mbu wala weewunye gwagamba mbu ettaka eryo liri wala gwe joyita amayumba golengira ngo kutte ku Bombo Road nogende eyo mu Luweero nosanga amayumba amalungi guluza bane abazimbayo bane Uganda temukiteeka mu bracket ya kantu Kampala wakiso ye Uganda oba we walungi nedda bannange mutambuze ku bwongo okutuukira ddala gye babazaala mulowooza okutuukira ddala paka gye bakola ki gye babazaala tomuvubuka wena ali eyatulaba obadde akimanyi nti gwalina mentality egamba mbuze sigula wala mu kyalo nti nze ngula Kampala ojja kwesanga bagamba poloti ekyabadaza nti ya miliyoni 6 nga gulabanga ewala nengo ina milioni za 3 mu 5 oyaga kunoonya waneno ka 2 ku 10 Kampala obadde okimanyi nti ina milioni za 2 mu 5 kwa 3 osolo gende ekyabadaza ku milioni 6 n'ogula yiika eziwera okitegeera nobeeranga ne kutakero osolo okuteekako investments z'oba oliawo ki endala oba oliawo okulemirako nobeeranga era osobola okubeera ng'olinako 10 kyokola ki kyojjako kati abavubuka abali eyo mwejjeeko mentality eyo ey'okwagala nnyo okwesiba mu kibuga ate ngira bwe nkujjukiza nti mu kibuga eno impozi mu kibuga eno byogenda okolera ku ttaka ly'omu kibuga either ng'ogenda teekako business gy'ogenda oteekako kubeera ng'ekuwa ssente eyo mulimu businesses ezituya high cost investments tikijja kwetaagisa ate sente nyingi nnyo oba oliawo z'otalina okuteekako investment mu kibuga tibona bosaza okuteekako oba akedi oza weetaaga sente mmeka okubeera ng'okulaakulanya ettaka eryo naye ate buli liito oguze eri mu kyalo ekyabadaaza okimanyi nti weetaaga kitono ennyo okubeera ng'okulaakulanya ettaka eryo kati beera eyo ako kalowoozo nkakulekedde gwe muvubuka ali atwala ku mpewo ze za GTV obeere ng'olowoozaamu naye weekubemu ttooki kale mu mbeera eyo mukulu director mbadde njagala twogereko ne ku nsonga eno nti mulimu abavubuka abali eyo mu youthful age yaabwe mu buvubuka bwabwe kati ogera ku muvubuka oba oliawe yali yafuna omukisa nga yasamba akajji n'afunawo bye yafuna akasente n'akafuna oba oliawe n'abaako oba oliawe ne bu investment obutonotono bwe yakola ki bwe yakola naye ng'ate kitutte ebbanga eriyiseewo nga byonna bye yalinawo nga sente zonna zakola ki zaggwawo mbadde nsaba otukubire ettooki mu mbeera eyo oyinza buzibu ki zinza ba challenges ki etubulire challenges biki ebiyinza okuba nga byamuviirako awo oba oliawo ojja kuba n'otubulira nako biki byalina okukola omuvubuka ali yafunyemu ku busente okubeera ng'akola ki ng'akuuma ssente ezo kituufu kiri nti kirungi nnyo batunaba kutunulira gy'olaga tunulako gy'okoze eki gy'ovudde bavubuka bannange ekisinze okutusumbuwa mu kibuga olwaleero twegomba nti omuntu agenda n'akubanga baati olwaleero ka bizinesi kaalimu katugeze atunda mbaawo mu Ndeeba yatandika ka bizinesi mpola ka bizinesi ne kakula n'olaba ng'ekintu kikola ki kitambula kyokka n'addira ka bizinesi ako
n'atandika okajja mu ssente n'akola ate ebintu bitamugattako wabula byegomba abaana olwaliro balaba mu kibuga muno omwana avuga kawundo ya miliyoni 85 kituufu naye nga ate bizinesi gyakola miliyoni 15 n'agenda n'agula emmotoka miliyoni ndaba olwaliro bawula emmotoka oli n'agula emmotoka Mark X ya miliyoni 3 n'asasulako miliyoni 8 n'atandika okugira ssente n'anyunyunta aka bizinesi asobola okumalayo akamotoka yesebo ekyo nno kiba tekikugase it's a liability emotoka it's a liability yesebo bw'otunulira buli muvubuka mubisobedde muba mu lugendo lwe mwalimu okwejalabya ekyo kibawulira abavubuka abeerumizza n'akola omulimu ekyokubiri n'ekyo kissa okubuusa maaso kyekyokutagaataga mu mirimu omukisa ogufunye mu kutunda bulangiti kalate leegingi lwaki ozinonooza tambulira muki mulayini eyo omwofunye omukisa kituufu kati nze mbagambye nze ndi musuubuzi wa ttaka kati ate nvudde mu ttaka kati ate ntandise nsubula ku Masaka Road ate bansomedde eggulu osibina okutagalako so sigala mu layini yo bw'omala osigala mu layini yo ate teweegomba by'otannatuuka kawundo bw'oba olabye muganda wange ng'akivuga gwe kireke bw'oba olabye Kalandi Cruiser director uli ku mukavuga ate nawe tojja kuyaaya nange njagala Kalandi nga tonnakatuuka kubanga ogenda kwonoona bizinensi yo kituufu tuli ffenna bizinensi ogenda gyonoona sigala mu kapulimoko sigala ku piki yo okakase nti ebintu by'okola bikugattako nze sijja kukirumamu wadde okukiyisaako amaaso ekiyamba bizinensi zaffe okubeerawo okusevinga ate bw'osevinga naye nga shuwa kyotaddemu akasente kisobola okukutaasa nga otagaddemukko sirina muntu abasajja abakulu bakitaffe betwebuuzaako betulabirako obasanga olwalira abasajja ab'amaanyi mu kibuga omwo buli musuubuzi gwe mulaba mu kibuga omwo w'amaanyi nze mbagula n'amataka bagula amataka ate baagagula njagala kibawulira abasajja bazimba akeedi mu kibuga bemulaba bamala kutunda ekazi eno ewaffe mu byalo najja n'atunda ekazi 5 nga yagula miliyoni 1.5 mu 2.5 2.10 kakitegeeza waba alina kyaseetinze ekirala alina kyatunda nekimupushinga kati ate gwe ojje sente mu bizinensi yo mu kifo kyogaa nti kaŋŋende ebuwama mbe nekyengula nange ekinamba backup nga nfunyemu ka injale ate oguze Subaru dabo balalo ayagala kujooga gwenze nkubuulidde nti abasajja abasitula akeedi mu kibuga esebo batuguza ebyabwe eno mu byalo mwe gye mutamanyi n'akuguza ekazi 5 n'omwe miliyoni 3 bina akeedi eno ekola ki nesituka kati nkijje ku leve enene yabaki eyaba abagagga abaligula naye nabo baaligula nga bakyali bavubuka bato era kibi nnyo gwe okulowooza nti omusajja omugagga nga bagagga baffe betulaba mu kibuga nti bagagga wadde ku myaka 6 si kituufu myaka 5 yali muvubuka muto ng'alina ebirowoozo ebirungi ate n'omukisa gwe yafuna n'agukozesa ki bulungi n'agukozesa bulungi naye ng'ekisinga bw'obaayo ne kojjaawo bw'obaayo n'omuntu bw'obaayo ne maama wo nga asobola okukubiriza okuteeka sente mu kataka kirungi okamala obukamazi kusinga ogamba koze kano ka bizinesi koze ne kali bu bizinesi 6 sente zifiira mu baana bafiiddwa sente mu mobile money bafiiddwa sente mu budobbi sente zifudde flat baana bavudde ebweru mu byeyo akubye ekyeyo afunye miliyoni za 3 azikozeemu mobile money 6 bonna ne bukola ki naye bwoba wakula akataka ko wakagula bulungi tebakuseera n'okubagaininga olaba nti ttaka oliguze ebbeeyi nnungi nnyo ate bw'oba olina kyotandise nekifunamu obuzibu bwonna ettaka lisobola okupushinga n'okola ki n'osigala ku maini n'otavaako bwekiri so ebirowoozo ebyo yagadde mbishalineko ne bannange bakitegeere olwaliro n'osanga omuvubuka omuto pangisa ruumu zimmeka 2 mu kikomera naye ng'avuga emmotoka ya miliyoni 4 yaki emmotoka eyo muvubuka munnange yaki anti obulamu bumpi kati nze ntandise okuwanvuwamuko ku myaka naye tubadde wano mu 2011 nga tuli bato nnyo myaka 21 okiwulira tugenda kuwangaala Uganda erimu security esobola tuwangaaza bandi tugenda kuwangaala naye ekibi nnyo okubanga oli mu kuvuga emmotoka ya miliyoni 6 muvubuka munnange tutuuke 2.3 mwegi tutuuke 2.3 ng'ate onyumiza banno nti nze no gwe mulaba navuganga emmotoka miliyoni meka zuukuka muvubuka munnange zuukuka kivuge ng'okimanyi nti okugikuumira ku luguudo mu ka bizinesi ko kwokola kizibu so
osobola okwesala nti badde nawulira programu TV enjiwulira bulungi kwaliko omwami Urukomu amanyikiddwa ku Masaka Road bantu bwe kiri mwami Urukomu yaliko director Urukomu Angels Junior Academy yayogera n'agamba nti emmotoka eno ye milioni 6 gye nagiyo ku bbanja nga nsasuddeko milioni 3 njiveemu nzire mu kapulimo ka milioni 10 emilioni zino 3 nzikwate ngende ewaffe ebuwama ngule eka 2 ekyo bw'okiteeka mu birowoozo 2 nze nkakasa future yo olina kyogikoze ki kyogitegekedde kuba okitegedde ate nkuwadde n'ekyokulabirako nti ettaka lyetugula olwaliro mu Mpigi netugulako batuguza 10 yiika bagulanga kakadde emyaka 15 emabega kati mukulu director tweyanzizza nnyo era ne mu mbeera eyo mbadde nsaba oba oli awo kano kayisizaawo katono nnyo kuba abavubuka balina mentality oli yagala atombuulira bya ttaka nze nsooka vuga nze ngera bw'obadde obyogeddeko mbadde nsaba briefly abavubuka abali eyo obabuulire enjawulo y'omuvubuka asobola okukwata akasente abavubuka nka bali babiri nti ono akutte miliyoni 2 miliyoni za 3 n'agenda n'agula makekisi nono akutte miliyoni 3 n'agenda n'azinvestinga mu kataka mbadde nsaba babeera ne debate eyo gye babeera abavubuka eyo simanyi mbwaka kati mulimu we baba kudalya kati ng'enkuba bwetonya ndya nti gwe wasalawo genda gula poloti kati poloti yeekuvuge kati nze yagula emmotoka ate nze gw'osaba lifuti kati mbadde nsaba abavubuka bali eyo otutangaazeemu awo kwabo ababiri ani asinga omuvubuka ekituufu kiri nti sina nawe mbageraageranya sisobola kugeraganya muvubuka aguze ettaka omuvubuka aguze kikawundo aguze makekisi oba aguze Subaru kubanga Subaru olunaku lwejja mu bulamu bwo ate n'emmotoka zino mba muzigula muzeetegereze sisi mwetegeze sisi zogula kakati uguze Subaru sisi 2025 lunaku eteeka okutandika okusika emitwalo emeka esatu kusinzira gy'okolera kati omuntu ono aguze akataka kati nze njagala njogere nga nkwa kyakulabirako nina omwana mukwano gwankira nti wange bamuyita Maaka namuguze akapoloti namuguze poloti n'azimba mu 2019 Maaka n'addamu n'afuna essente nanga director njagala ttaka era ze kugula poloti 5 ku 10 ne muganda Maaka ngenda kuguza acres nemuguza acres 5 buwama milioni 10 nasasula mpola nazimalayo Maaka yasimba miyembe ne bw'otuuka olwaire buwama n'olaba ku miyembe gya Maaka anoga era abayita bave nakasero ne bajje buwama ne bakola ki kisooka ettaka le value yakoze ki yalinnya nti eka gye yagula milioni 10 olwaire buwama awo mwana yagula ekitone nnyo wali milioni 25 ate n'emiti egyo n'egyo emiyembe gye yateekawo era kimugattako buli season so tebalina kakwate n'akamu n'akaki n'akeddaga tebalina kakwate gwe nawe kuba mu tooki gy'okulidde oba gy'ova abavubuka abavuga Subaru eziboggoola mu 2015 olwero bakyasobola okuzivuga tebasobola abasinga obungi kubanga kati olwaliro omulimu gy'okola bakuwa katugeze miliyoni 2 buli mwezi ompulira bazikuwa mmeka 2 olusi tolina mukyala oba olina omukyala mulina n'omwana atya ez'ebbiri kati olwaliro ku Uganda weeyimiridde si kyangu kudduka ziwere 4 so nga ate bw'obuvunaanyizibwa budduka supiidi nti obadde oline mukyalawo n'omwana wa mulimu eka 3 ojja kuti famire ng'erimu abantu 5 4 kitegeeza nti enfuna esigadde kyekimu ate ensaasaanya ekoze ki yeeyongedde so abavubuka twebeereremu tulowooze ng'abakulu kati olw'obufunda bw'obudde mukulu director mbadde nsaba briefly katono nnyo otubuulireko abavubuka abali eyo ng'obasibira entanda oba otubuulireko biki oba kaŋŋambe abali eyo muvubuka alina busente bwe nga ayagala okugula ettaka alina ettaka lyayagala okugula biki byalina okonsidalinga yeewala okumubba enziba nno ya mirundi emeka basobola okuba nga bakuguzizza mpewo muvubuka munnange nga oguze ettaka naye nga lya mpewo ate basobola okukubba nga bakusedde abo bonna baba babbi nga tonnaba okunoonyereza kikulu nnyo nabagambye okunoonyereza ku ttaka tandikira kwerosi ekikoze eki wakyogedde tandikira kwerosi ne ba neighbors babuuze omwami oyo yanguza ye nanyini ojja kuyambibwa ekyokubiri ne valu gibuuze kubanga ngenze nendaba abaana bambi naddala abaana abeera mu kyeyo omwana aweereza miliyoni 15 kyokka gwasindikidde sente okumuguliza poloti n'akugamba nze mwami Urukomu njagala ya 6
omwenda n'aguteeka mu nsawo kitegeeza omwana oyo yabbiddwa nnyo nti obusente bwobwo miliyoni 9 ze bamubbye kyobola beetamiddwa abamu n'okugula ettaka so ne valuation ne value mu gibuuzi buuza ku baneighbor abo wamma kati 5 ku 5 wano eri mu mmeka bagamba nti waliwo eriwe ey'emmeka ey'omunaana kati babadde bakuleeza akalimi mu 15 ojja weetaasa naye bw'ogula akataka ko ng'okaguze ebbeeyi nnungi nakusedde ettaka lyerisinga mu Uganda yonna bannange. Kale mukulu director era mu mbeera eyo mbadde nsaba abali eyo abatulaba nga tetunnaba kubasiibula obabuulire nti Welcome Properties basangibwawa oba oliawo era otubuulireko briefly nti na poloti ki ku nguudo ki koyina amapoloti ag'enjawulo oba oli eyo abali abavubuka abatulaba basobola okusanga basobola okufuna poloti ng'ezo. Welcome Property office ziri Kitemu ku Shell empya mugiraba ku ky'okugombola office zaffe we ziri awo era ekizimbo kyekyo kiriko Welcome Towers fe aba property abakolera ewaffe ewaka tetupangisa sebo tulina poloti emuzinda tutunda miliyoni 2 5 ku 10 n'ekyapa mu ngalo tulina empigi miliyoni 15 tulina empigi Mbale miliyoni 13 tulina ekyabadaaza miliyoni 7 n'ekyapa tulina ebudo miliyoni 4 tulina Magoma miliyoni 4 so poloti tuzirina tutunda n'entonotono miliyoni 7 nga si z'endagaano nazo tuzitunda so bane mujje ku Welcome Property ekitemu okuza amataka neyansisanyo neyanzeeko eso mukama wange nsigadde nga ndi Welcome director Welcome ekitemu ku stage kitemu ku Shero owa Welcome Engineering Academy. Kale mukama wange Alright, mbaniriza nnyo mwena batula ku mpewo zaffe zino eza GTV mu kanyomero kaffe kana ka current trends. Era omuvubuka ali eyo wena atula ku mpewo zaffe eza GTV. Era nga bwe nakusuubiza nti mu kanyomero bipya ebyenjawulo ebiriko ebitrendinga naye nga ate gwe omuvubuka ali eyo obeera obiganyirwamu ng'ofunamu kinene nnyo ng'okozesa oba okwongeza ku nnyingizayo ey'akasente oba oliawo. Kati olunaku olwaleero tukuleetedde gwali nena katugambe nti olina business eya restaurant nti oba goli street vendor nti wago okola mulimu abaana abasinga batandika obulamu nti ayinaka street vendor nti ayinaka business kasika chips wabbali w'ekkubo tukuleetera ebintu binene bisobola okugattako nga gwe omuvubuka mukulaakulanako no 10 mu nsawo. Katwalero tukuleetedde akuuma gwali eyo wenna atulaba kosobola okukozesa okubeera ng'okola obadde okimanyi nti mu business yo bw'oteekamu obuyiiya naawe gy'okomaoteekamu obuyiiya gy'okoma n'okufuna n'abakasitoma bakwettanira. Kati gwe omuvubuka ng'olina ka bizinensi ngaako oba gwe wenna ali alina restaurant va ku bino ebyokusala chipusi ng'osala mukono osala chipusi ate no zikyamye ate kakati eno ate kati ate olinganga asaze kati akuuma kano kalina cartridges ez'enjawulo oba bw'osobola okukola nti kakuwa akuuma kano okakozesa okusala size zonna eza chips zoba okoze eki zobeera oyagadde okitegeera nti kalina buno obusala bw'osobola okuseetinga nti oba amannyo gaabwo ne kakuwa size ez'enjawulo eza chips ezo zobeera osala ate ng'akuuma kano kangu nnyo era ku market kwekali gwe wena muvubuka ali eyo atulaba ne maduuka mu kibuga abatunda ebintu ebya kitchenware gyebiri ebintu ebyo osobola okubeera ng'ofuna akuuma ako kangu nnyo ng'ate operation yako nyangu nnyo osobola okuoperatinga tekeetaaga buyivu bungi nti oba olina okubeera nga wasoma kuuma katono nnyo era nga bw'okalaba ku screen yo okalaba kantu katono nnyo ate nga tekeetaaga tekatwala kifo kinene nnyo kali portable kantu katono nnyo osobola n'okateeka mu nsawo eno obeera ng'otambula nako nti akuuma ako osobola okukakozesa nga nawe obeera ng'obeautifyinga omulimu gwo gwali eyo wennyini gwali obaddeko eyo ne weebuuza nti chipusi z'oli oba oliawo mu Cafe Javas oba z'olya mu KFC ng'oba olaba sheepu yaazo ye sheepu gwe street vendor ali eyo gwe zoosiikira abantu ku kkubo obadde omanyi bwe bazisala obadde oza nabo bakozesa mukono nga gwe nabo bakozesa batambula n'omulembe. Era nga tukubiza mu kanyomero kaffe kana aka current trends ndi tukuleetera ebintu ebibeera bitrendinga ebibeera biriko n'omulembe kati tukubiriza mu business yo wona olitambula n'omulembe yensonga ki wano ku GTV tukuleetera ebintu ng'ebyo ebigenda okugattako gwe omuvubuka ate nga nkukubiriza era nga nkubuulira ekigambo kino nkiddamu toyina TV yonna TV station gy'ogenda bisanga mu Uganda era ogenda bisanga no ku GTV yokka nti yemanye nakuyo gwe ng'omuvubuka ekuleetera ebintu ebikola ki ebikuzimba era ebikola ki ebikwongerako gwoba oli ayo mu business yo nobeera nga nawe osobola okwekulaakulanya ng'omuvubuka ali eyo.
right mbaniriza nnyo mwena abatwala ku Mpooza DTV program omuvubuka akanyomero kana akatopo wambadde era nyongera okunjukiza nti nga bwe nakusuubiza nti mu kabinero kaffe kana akatopo wambadde tukuleetera innovative minds tukuleetera innovative skills tukuleetera abavubuka abajja kujaga balina ebintu ebyenjawulo bayiiya olunaku olwaleero tukuleetedde omuvubuka nga wawano waffe ku ground e Uganda etwaba nawe omuvubuka ali eyo obeera omuntu omujaguja kati tukuleetedde waleero nawe obeereyo ng'okkiriza nti ebintu bikola ki nti bisoboka naye tukuleetedde akuuma k'emberenge oyo abange gwali eyo obadde okimanyi nti osobola okukola akuuma k'emberenge kano obadde okimanyi nti osobola okukakola n'oteekawo kamini kampani ko ng'okola obuuma bw'emberenge buno ate gwe nawe ali eyo osobola okubeera ng'okagula ate oba oli awo nawe osobola okubeera ng'osobola oyiga innovative skills ng'ezo engeri gye bakakolamu nabanga nawe osobola okwetanira kampani ko olunaku olwaleero tuli wano Katwe wetusangibwa wano ng'akamakkwati chemicals olwava ku saidi zeeri eri ekibuye jangu tambule naffe obeere ng'olwa tukulage engeri akuuma kajo kakolebwamu jangu twatambule naffe olambule naffe mukama wange nsanyusa okulaba ssebo obulamu bugamba ki ssebo bigenda bitya emirimu ssebo oli ku Mpooza zaffe eza DTV emba nijja kukusanira ddala okusookera ddala abantu abali eyo abavubuka abali abatulaba osooka obeeyanjire babeere nga bakumanyi nga bakutegeera nti Gwanda mwena abatulaba eza nnyo mwebale nnyo saba mutuwa obudde tulina ebintu bingi ebyenjawulo olwaleero bye mbaleetedde nga sinabatuuka eyo amanya gange nze director wa Latif and Sons Electronic bamita mukulu boogere Latif wena ali eyo nkweyanziza nnyo nkwaniriza mu kampani eno muvubuka munange tulina ebintu ebyenjawulo ebisobola okuzimba obulamu bwo ebikwongerako kaseera katibi nnyo naawe n'olaba nti okyuseeko mwaka gumu oba mu myezi mwezi ebanobo abakuyiza ebintu ebyenjawulo Latif and Sons Electronics tulina ebintu ebyomulembe ddala omuli obuma w'emberenge tulina machines ez'enjawulo ziri different ezikula ebinyoobwa display warmers bintu bingi ebyenjawulo awo wenyini mukama wange wenyini nyini yanga boga nti mulina different products zemutunda wano eno oba eziri ezisobola okugatta ku bulamu bw'abavubuka banenjaga onako specifically tugenda kukola ku kakuuma kano akakola emberenge oba oli eyo muvubuka ali eyo nawe obeereko engeri gy'oyigamu oba tukogerako ega process yako bakakola batya omwami agenda kuba nga atunnyonnyola engeri gye bakakolamu ye mukama wange erisigalo nozanja bikubuuliza mu maaso eyo abali okumpooza zaffe eza DTV ejjakuba batula bulungi nnyo kati mbadde nsaba osooka otubuulire akuuma kano tulage ku process yako producer wange mbadde nsaba ojje naffe tulabe mukama wetu tusaba otubuulire akuuma kano process yako kakola katya era okatandika otya like bwoba okakola tubuulire materials ki z'okozesa okutandika okakola akuuma kano kakati machine zino wano tuli mu factory product yesebo wano wetulikolera yesebo machine tandika bweti nga bwogiraba yesebo ejja eri bweti for example ene machine yaffe kekana okazimba yesebo yesebo tandika bweti then ekiddako process eddako zokumaze ozimba stand eno yesebo tugisplayinga etusako kala kabweti obola bino wano ebeera frameless tumaze displayinga yesebo wano weyoka sipiengo gifuuyidde bulungi gizimba mu different color yonna gyoba oyagadde yesebo oyinza ka design ogamba ngenda kuwa ka red wakati amagumba white ekyo bwoba okimaze process eddako ogamba nti netweyongera mu maaso yesebo kati bwetuba tweyongedde mu maaso kati omutindo oguddako tugenda kujambaza girasi yesebo girasi zijja bwe ziti plain glass yesebo then kati netuziwa design gyetwagala yesebo okusinziira nga kyoba oyagadde bwoba ogiwadde design erabika bweti nga bwolaba eno yesebo erabika bweti yesebo tekano ka design kayo kawajua okujjayo ekifaananyi okubitifayinga product yaffe yesebo kakati n'okimanya nti ekyo kikoze eki ekyo kiwedde yesebo kati ngenda kwambaza mashini yange eri sobola okulabika nti ekola ki ng'evaayo bwerabika bulungi ekifaananyi ekyo yesebo then bwe tuba tumaze ogyambaza eba erabika bweti mashini yaffe wano ng'omaze okugyambaza emaze okugyambaza glass yesebo
nokimanya nti glass zimaze okwambala bulungi era biseetya zigenzeemu ova mu process eyo eddako tugenda mu wayalingi naye nga tonnaba kutubuulira emberenge zino wa paati kyeyo emberenge zino webateeka emberenge ezo kati paati eyo paati gyetugenda ogenda ndenabena wayalingi kale onansonyiwa mbadde nyinza nenyimbirira emirimu gyo naye nsaba onsonyi mukama wange kale katututwale ssebo kati olwo tukoze wayalingi yaffe paati eyo yeeno gyetugendako ate kanonga kalungi nnyo nga kasufu kalina obujji kati awo nga kageze okugulawo esebo nti kati wano asokola wayalingi yange zino ze switch ezoperatinga machine eno jambazizaamu entamu eno yentamu yaffe egendamu emberenge ziri n'entamu zino yazigo zikola zozizimba zenzizimba amagezi ekulabya oli muyiiya nyesebo kati entamu eno ejja bweti era bweti nga bulabe etandika bweti tukizimba tugatangatte ziba entamu bbiri mugatta layers bbiri okufuna oba obugumu eyesebo nekyo wakati wabeerawo system yesebo emukumya entamu ezo aba entamu zino making okukyamuka yesebo tuzigasse kati wanera ewedde entamu yaffe wanera ewedde okuzimbibwa netuba tumaze ogizimba yesebo netussaamu ebeera bweti munda mwayo yesebo tussaamu system eno kati eno system tugitaddemu yereeta emberenge entamu eno okubuguma emberenge isobole okufuluma obulungi zisobole okubwatuka obulungi yesebo kati eno yandibadde nga sigiri kale yesebo tumaze okukola ki okizimba kati kiddako wano kugifikisingamu mashini yaffe kugiyingizaamu nga wano mwetukiraba waneeno esebo oba producer waffe oba wano akwatawo bulungi wano abulaba esebo nga bwekiraba awo eba emaze okuyimiriramu ekiddako sisitimu yeno waggulu gyetuba tussaamu space eno gyetwakola odagala nakwebuuza nti space eno space eno ebeere ya mugaso ki esebo space eno wano wabeera sisitimu zaffe mashini yetu ekola ki amasanyalaze buli kimu mwesalira amasanyalaze na buli kimu then bw'oba ovuddaawo osako wano ng'omanya nti betuuse ku mutindo awo ebeereredde mu njogera ennyangu eno ye system eyoperation operating area we wano agenda yingini na buli yingini buli kimu bwe mugiteekateekera yesebo then wekiba kiwedde okoze ki nti kiwedde yesebo netuuka ku mutindo guli gwe tugirabirako awo wano kati wano yeebeera ewedde kati twaddemu wano ekyali mu gundi gye bayita ya prototype nti kikyali mu process ezimbibwa kati wano ebeera ekoze ki ebeera ewedde era kansubira bapolisi afuuti wano abukutte bulungi nnyo oba olyawo n'abantu babeeyo abali eyo ku mpooza zaffe eza GTV ku program omuvubuka byebino ebintu bye tukugamba obeere omuvubuka omujagujagu obeere omuyiiya era nga bulijjo bwembakubiza mu kanyonyo kaffe kano akatepo wa babe nti tubeere eyo nga gwoli eyo nga bw'oba oli bakuwakolerera musala nti bakozesa bukozesa oba onaakulaakulana ddi beerayo teekawo omulimu gwe baasaidiyaso nti wafuna omukisa gwonna obudde obereka ebintu ebyenjawulo byokola ki byokola yesebo kati mbadde nsaba mukama wange kati wano bamba amaze tuwaga nti kiba kiwedde kati mbadde nsaba mukama wange otubuuliremukko soka otubuulire price naddala abali eyo abatulaba bandyagadde okumanya nti akuuma kano nga kaweeredde ddala price meka nti ayagala okujja okukeetaaga wano ng'akeetaaze ayinza kufunawo kasente kenkana ki akuuma ako katandikira ddala ku mitwalo 25 yesebo nga bw'obula buli mu different size ne quality yesebo mitwalo 25 akusookerwako kati kisinziira ku quality ne size yaako yesebo mu quality ne size kati mu quality etandikirwako mitwalo 25 sigamba nti 25 tekajja kukola kaba kalungi size yako ebaki eba ntonomuko yesebo olaba eri size yayo neno oteekawo enjawulo ekituufu zo za njawulo esebo kati 25 medium size
Yes sebo. Kati extra large weight mtwala 3.5. Ya mtwala 3.5 ate nga nnungi nnyo. Yeye nga tebukuseera. Ate osanyusiza nnyo. Era abavubuka bali abatula kumpoza feza GTV. Aliye bwe nawe ng'olina business. Ali kikwetagisa kuba nti olina business gy'okola. Obadde okimanyi nti gwe muvubuka ali eyo osobola okujja wano eno n'ofuna akuuma kaneeno. Obadde ekyo nti osobola okwetandikirawo omulimu. Akuuma kaneeno ku mitwalo gyo 35 gyokka. Osobola okujja nawe n'obaako bw'okyusa obulamu. Kiba ofuna akafo ku street nga osobola okuba ng'otandikirawo obulamu. Tufuna emitwalo gyo 35 ojja nga akafo k'ofunye ku street wanza kuba okasaswa katula emitwalo 5 omwezi. Nebula ng'otandika obulamu. Naye ng'obadde okimanyi nti omuvubuka ali eyo nti olunaku obadde osobola okukola ng'osevinga ng'omaze okulya omaze okunywa ng'oggyeko emberengeze waguze byonna n'ebito by'okozesezza. Obadde okimanyi nti olunaku osobola okusevinga emitwalo gyo 3 n'okwambuka ng'okola obuze n'ofuna akuuma kano. Okagula omulimu gumu emitwalo gyo 35 oba omaze n'otandika okuba nga gw'otambuza bulamu bw'ebbanga lyonna nga gw'okola bukozi magoba. Okitegeera ekintu ng'ekyo bbanga lyonna kibeera kiwedde tekulikola lifespan nti anti kuwadde garanti ya bbanga esebo. Kati mbadde nsaba otubuuliremukko simanyi wa producer waffe bakadde ki ketusigazaayo naye mbasaba otubuuliremukko ku challenges ez'osanze ku mulimu wano. Biki okusoomozebwa kikosanze? Era nga mu bulamu ne mu business ona mubeera mu challenges. Yes sebo. Kati bino ebintu nga bw'obiraba era kituufu tubikolera wano tulina products eziva ebweru. Yes sebo. Osanga challenges ng'ezo ebintu ebyo bituuse bitya bifuna mu budde. Kati zo challenge tusanga nti osanga nga material aluddewo okutuuka obwetambula olumu emisolo ki ebyo ebintu bingi ebeera ku bizinesi osobola kumenya nti nooba kiri. Ate challenge enaano ku ground bakasitoma be bajja tebabakalubiriza nti omuntu omulamulidde mashini ennungi ng'eno nga bw'ogambye ku mitwalo 35 muliboze naga nti anze mbadde ninamu 10 ng'olabira ddala echallenge ebanenerabe like mu difference oba okusinzira go price yo gyewateekako price tag naye nekyakola ki kyayagala. Eka challenge ng'ezo tubulirawo wano ku ground zofuna obanze wano business yo machine customer wabaze challenge zisanga kuba nti nze ndi oboze ku factory sobola okuguza ku sales to company price. Yes sir. Nigamba customer nagamba mbadde njagala machine eyo gyensiimye asa ku 5 okusinziira nga bwentambudde sente tikawera sente bwekati era muba mukkanya muba mutegeeraga eyo price gyembadde siyankomeredde. Yes sir. Sobola okugamba nti na sente bweziti sobola okulabika nti ki wano ofunira company price. Yes sir. Naye ate agijja wano n'agiteeka eri ziba 35 ziba mmeka? Ziba 35 ate oba olyawo ayongera namu kawa aba yagijja wano ku company bwemuwa ku company price naye yaba ne transport gwataddemu ojijja wano gikola ki ogituusa eri. Esebo enjawulo yaffe ayikidde wano oba akoze delivery okuva ku company obeera wanjawulo mukko. Esebo kati sije gyenkomeredde. Kati mu mbeera eyo badde nsaba bali abavubuka batwala ku Mpoza GTV badde njagala nsaba obawe olw'obufunda bw'obudde obawe ekifa obakubiriza ekigambo kyo basibirire entanda oba oliawo mu mbeera eyo oyonga n'okuddamu era obaddiremu obeere ng'obabuulira nti anti akuuma kano oba abeera atwetaaze nti oyinza osangibwa wano yo wati neyo wati obalagirire oba oliawo era obasibire n'okusookedde basibirire entanda nti obeeko ekigambo kyokola ki kyobabuulira abavubuka abali eyo sijja bakwenga nti oba ki wabula mbasaba tunyigire zino bizinesi towayinza bizinesi nene oyagala bizinesi yatwala atatu nze mbikoleramu bavubuka bannange era nyongera bulinaku okwongeramu sikiiro okuyiya ebintu ebipya tusobole okulabika nti eggwanga lyaffe ligenda mu maaso ne bavubuka bannange wabula olwekwate kino ekitono sente ntininyo nze niwojja wano ngamba nti muganda wange nyina akasente bwe kati ko mashini ngende nkoli singa oba mwesigwa nekikanya ondekerako kyolinawo n'okola ki n'otwala mashini so mbasaba mwena tusandika okukola gino mirimu gyammwe
mujje tandika ne kino ekitono 10-20 okotiyo buli mu lunaku tusobola okwongerako oba ofunye emitwalo 3 olunaku kumala olidokiri so nja kusaba nawe ali eyo mukama wange olina edduuka lyo tubakaaba bizinesi z'abantu naddala abavubuka abali abatandika obulamu bizinesi tambulira ku masanyalaze abantu bonna bakaaba amasanyalaze tegabeerako okugeza ku saidi ez'ebulenga amasanyalaze gali mu wiiki namba gavaako transformer